akatambi ako kalaga nga omusirikale omuzungu akwata General Muhoozi neera gyenkajje oli ataddeko caption egamba muneera General Muhoozi bamukwatidde ebweru wansi wabweru wa Uganda. Buli lwe nayogera ku nsonga ya AI eno making nga sure muntaginga Seeta University oba basobola banange bampe basari nzireyo upgrading inkoleyo bachelors oba course yonna naye ngeri related ku AI oba IT. So ekisookera ddala ka video ako ka AI naye omuntu wotamugamba mbuka AI oli ayinza okitwala okubeera reality alabira ddala nga General Muhoozi omusirikale ajja n'amukwata n'ono era we bati emikono ne gidde emabega ne bakola ki ne bamutwala. AI yakatandika okujjebeere nga abantu bagikozesa yensonga lwaki mukyalimuko ensobi mu AI programs ezimu nkiddamu AI eno yakajja okubeera nga public etandika ogikozesa ne badeveloper baayo bakatandika ogiteeka ku market yensonga lwaki ekyalimuko some mistakes naye buli mwezi buli lunaku nga wolaba app mu buli lunaku zidevelopinga ne zigamba update AI zineno bagenda tuuka bazi updating nga tokyasobola kwawula reality ku AI. Ako ka video osobola otegeera mu yaka AI ng'omuntu akugambye nawe notandika olaba ensobi n'ogamba babeera bamukutte lwaki baleete beekanze babeera bamukutte yona avudde wafulemu nga giyingiddemu wati ebyo aba technical team ebeesobola okyawula mu AI ekikoze okitegeera naye time egenda tuuka nga kizibu kwawula reality ku kitali reality. Nakava simanyi oba ku eno story kuliko n'omuntu n'omu eyalaba video yange nabateereddeyo ey'omugagga gwe baziise mu mmotoka eya Rolls Royce. Ako ka video kabadde ka AI okusinziira mu nyamba oleetedde video za AI nyingi eyo story nagikoze nga sibabuulidde mbu AI naye neera abamu tebakibuuse mbu kabadde ka AI awe tugenze. Video we najja ne mbabuulira eno ya AI ojja kitambuza ogambe mbwongo kikutulemu bweno yabadde ya AI naye gye siikubuulire mbu ako ka video ka AI mwana watu tojja kibuuka. Gwe neeraba story yange nga nkoze ennyonyi gye bali bayoleza nga eraga bagipakinze mu kyalo private jet abaana bakanaye bali mu kubeera nga balinnye ku madaala bali mu kubeera nga bajooza nabagamba ka AI naye abantu ne mugamba mbadde manyi gya ddala ng'abantu batambulira ddala bulungi mu reality. Kati ate ke nabaleetedde ak'omugagga gwe babadde baziika mu limousine manya mu Rolls Royce sababuulidde mbu AI n'engikola nga story eya bulijjo nti omugagga abamuziise mu mmotoka ye yalaama bamuziike mu mmotoka ne ssente ze abasinga temwakibuuse mbu kabadde ka video ka AI lw'ensonga nange saabagambye. Kati kaneeno aka General Muhoozi ka AI neera AI eno abantu abagikozesa obubi mugenda funamu obuzibu bajja batwala muyigo lunyankole kubanga omuntu wava n'ateeka caption embu General Muhoozi bamukutte ne bamusiba ntokanga okozesa video ya AI obobeera buzibu bwennyini wandiyiga olunyankole. Kyekimu ne ku ono Kankweza Elizabeth akatambi ke bagambye akafulumye mwana watu naye avuddeyo n'agamba bakozeseza AI okubeera nga omukyalo oyo akatambika obuseegu amufaananira ddala. Actually kankomeneko eyo statement omukyalo oyo yavuddeyo nakoledde stories ez'enjawulo. Omukyalo oyo yavuddeyo n'ategeeza mbu AI program gye bakozeseza okubeera nga abakola omuntu oyo afaanane ye olw'ensonga batidde akalulu akamyufu ka NRM. Wano ku SMX Media ngenda sigala nkuleeta updates buli lwe njogera ku AI eno bannange nsaba nnyo muntu agingire Seeta University bampe scholarship nange bannange aba Seeta tekuliko n'omwala aba story zange kugamba mubambe waliyo omwana ayimbiridde university yaffe bannange njagala scholarship ku Seeta University. There is a reason that ngamba Seeta University kubanga nagenda okusoma simamu nga bagamba bagenda focusinga nnyo ku science courses n'eno ne technology yensonga ati njagala agenda specifically awo ku Seeta University oba waliyo endala ennungi esingako ku eyo bannange mujje mumpe scholarship nze nsome naddala nga mulina program za AI ze muyigiriza abayizi.